academics. Kati ku nsonga y'abasomesa ba science okubanga bafuna omusaala ogusinga aba arts, tekibeera kya bwenkanya nti bw'otunuulira nti okusoma bonna bonna bagenda mu matendekero ge gamu, nate bwe kituuka mu kusasulwa aba science baba bawa ssente nnyingi okusinga ku ba arts. Kiba kyolesa eri mu misaala egisasulwa abasomesa aba arts n'aba science, ng'ate bonna bonna bayita mu kutendekebwa kwe kumu. So kati kyetwandisabye nti nno gavumenti yandibadde eteekawo obwenkanya nti emisaala gyonna ne giba nga gye gimu, kuba ffenna abasomesa bonna bali mu Uganda y'emu, bagula ebintu mu katale ke kamu. Kati ogenda okwesanga nti emisaala bwe giba nga gyawukana nnyo, kireeterawo obutali bwenkanya ku basomesa. N'ekirala nti kati abasomesa aba science ennaku zino nti bw'ojja eno nga mu private institution okubafuga kiba kizibu, nti olw'ensonga nti eri omusaala gwe bamuwa eri olumu nti abali mu private sector oba mu private schools oba tosobola mukola ki kumuwa ssente ze yandisabye okubanga abawa service ze mwetaaga. So tusaba nti saale policy eyandibadde nti wabeerawo obwenkanya, tetwandiyise equity mu payment, zonna zibe uniform, olw'ensonga nti oli waaba wa diguli n'owa arts naye alina diguli. Ebisomesa byonna yadde byawukanamu naye ate era byonna byetaaga obukugu, nti ffenna oli waaba nga alina diguli n'ono alina diguli, bandibadde nga bonna bafuna omusaala ogukola ki nga gufaanagana. Oli waaba alina diploma wa arts then ng'oli alina diploma nga wa sciences, bonna ne baba nga basasula ssente ze zimu, okulaba nga nti tubasikiriza okusigala mu kusomesa. Ojja kwesanga n'abamu batandise n'okuva mu kusomesa olw'okuba nti nno ssente ezibaweera tezikola ki ntono ddala, ng'ate ebyetaago byeyongera buli kaseera. So ku nsonga eyo ey'emisaala gya science ne arts kyennyinza ogyogerako nti ssente zibe nga zikola ki nga zifaanagana, okusinga okuba ng'abamu bafuna nnyingi ku baki ku balala. Kati challenge egenze ejja nti kati abaana bonna abajja baagala kukola sciences ne waaba ng'oli tazisobola, kitegeeza nti kati abaana be tufuna kati okusinziira abatwala history n'abakola biology, chemistry, kati ennamba ezisinga zonna zettanidde nnyo ki sciences okusinga okudda mu arts. Oli ne waaba agenda mu busomesa abaakanga n'enkola obusomesa obwa sciences bo bafuna ssente ezikola ki nnyingi kusinga ku baaki oba arts. Obwokukirimu nti abaana bw'otunuulira abaasooka okutuula curriculum empya bonna bonna baayita, nti ne weesanga nti nno abazadde buli avaayo ayagala omwana we agenda akole ki akole sciences. Naye kati taamu esoose abamu abaana kizuuliddwa nti yadde abazadde baagala bakole sciences naye abaana abamu tebasobola. So tekiba nga kya kusoomoozebwa kw'amaanyi nti omwana ayagala kirala asobola kirala n'omuzadde ayagala kirala, ne weesanga nti nabo nga bawadde biology, chemistry nga tebamukola ki tebamusobola. So kaakati kyetusaba nti nno omuzadde bandirese abaana ne bakola amasomo ge basobola okuyita, okusinga okugamba nti nno omwana ayagala akole science naye ng'ekituufu omwana tajja sobola zikola ki kuziyita. Curriculum empya ku A-level kye yasooseeko okuyamba nti tubadde ne subjects ezimu nga content agenda yeddamu. Kati kye baabadde bayambyeko nti kwe kufunza ebintu ebirina okusomesebwa bibe nga wali tuba tulina empapula ez'enjawulo mu masomo agamu. Naye kati kye baakoze nti abaana bw'agenda katugambe ekyokulabirako nti nga geography tuba tulina paper 1, paper 2, paper 3,
kati yenna content bamukendezezza omwana asoma ssomo lye bayita ki geography okusinga wali ku nkadde wabadde nti abadde asoma mpapula tulina olupapula paper 1 paper 2 paper 3 naye kati mutunuulira eno aligned curriculum ya A-level nti bafubye okulaba nti content waaba yeddamu omu nga bamukola ki nga bamuleka ebbali naye kati ekirala ekisomooza nti essaawa zino tebannabatubuulira nti okwaseesinga abaana bagenda babuuza batya ebibuuzo tugenda kuba nga tusigaza empapula mmeka tukyalindiridde abatwala ebyenjigiriza bwe banaavaayo okutulambika batya bwe bagenda okuba nga batuula ebibuuzo byabwe ensonga endala nti weesanga nti nno ebikozesebwa ng'era bwe mugambye nti nno kati okusoma abaana balina okuba nga bakola okunoonyereza okwetaaga intaneti erina okubaawo 24/7 okulaba nti no bakola ki basobola okunoonyereza ku bye bakola ki bye basoma nti n'ebitabo nti curriculum yakyusiddwa naye era ebitabo tukyakozesa ebikoze eki ebibaddewo tebannaba kufulumya bitabo bipya ebigenda okutambula ne curriculum gye bakyusizzaamu so kati kikwetaagisa era okuba ng'olina ebitabo biri ebyaffe bye tubadde tukozesa okuba ng'osomesa ki osomesa abaana n'okuba nti nno classroom zisobola okuba nga abaana basobola okwakisesinga intaneti okubaako bye bakola ki bye banoonyereza mu kusoma kuba kibeetaagisa okuba nga beekolera notisi ezaabwe okuva mu bibaweereddwa tebadde mbi naye era ng'abaana abasinga bakyali waka ndowooza abazadde ebyenfuna bigenze bikyukakyuka abamu bakyali waka tebannabakola ki kulipootinga naye ng'abamu tuli mu wiiki yakubiri tutandise olwaleero abamu balipootinze naye era n'abatannaba kulipootinga bakyali bangi kubiriza abazadde bonna abaana temubatuuza waka abaana mubaleete basome kubanga okusoma kwatandise n'akasente bwe kaba kakyagaanye nti mujje mwogere n'abatwala essomero okulaba ng'omwana tafiirwa kuba byaba afiiriddwa abatagenda biddamu so abaana mubaleete bajje batandika okusoma bwe wabaawo ekigaanye ku fiizi ojja ne twogera ne tukola ki ne tulaba ng'ate omwana